Ochalaba okwanjula n'embaga. Afugulumizo singa balala mubibukane mubyalo ibibala by'omubiriko nebyana biwumukisa ettaka n'ensolozo n'olutibalo abiwumukisa omukisa ng'oyingira omukisa ng'ofuluma emikono gyagiwumukisa n'ebbanka yagiwumukisa mukama kugaggawaze onongola sote weewole entalo zaanazirwana amawanga gonagana kutya omukisa gwa mukama laba omukisa gwa mukama abagole leero balabiramu anti babako enjawulo omukisa gwa mukama laba omukisa gwa mukama abagole leero balabiramu anti babako enjawulo omulabo omukisa We are to see that this place, we pray that let your angels take dominion of everything that you do here. We commit the drinks and the food into your hands. Oh God, we pray that start with us and end with us well. And at the end, you will give glory and adoration unto your name. This and many blessings we ask through your Son, Jesus Christ. Amen. Family, we are one. We partner with unfailing love. About every mountain, we are conquerors. Good morning, Holy Spirit. To the failing love, blind us by His greater love. Love is His power, not I believe this is forever. Deeply in my heart, I love this man. And I'm praying to God that one day I'll be like this man. General, God bless you. It is a great honor to do such a thing for you. I said I won't keep long. Please, can I have the gun? And he's not just a local man, but he's an international person. Si muntu wa bulijjo. From today going, Ali international. he has international recognition as an ambassador. Oh, I think you are clapping your hand. Yes. Ambassador Dr. Caesar, may God bless you. Ambassador. Abange ono nsubirawo engalo ez'amaanyi ennyo.
bana tugenda kulya temufaayo. We are going to eat. Tumwe mukube engalo ez'amaanyi tugenda kulya. Yes. Bannaye kati muli wali yagamba kale singa nze. Thank you so much. Dr. Felix, we thank you so much for awarding our doctor to be the ambassador. Eyo no gawuni yagira mu nnyonyi tebagitungidde ku nasa. Yagira mu nnyonyi kati bagimwambazizza kyokka naye asiiba mu nnyonyi. Naye dokita okukoze bulungi. Kyokka n'abantu bakulembera nabo bagenda kusiibanga mu nnyonyi baganja okikubira mu ngalo. Doctor is awarding the doctor. Mami, otukoze bulungi nnyo. Webali nnyo balire ddala. Tusiimira ddala otukumye bulungi nnyo cyayi ne tunywa. Webali nnyo. Webalire ddala. So clap your hands for Jesus. You're looking good. Investing. This man is a star, and not only in Uganda, but in the whole world. Ambassador Dr. Julius from Wisdom University, we are saying congratulations, and they are giving you this award to show the world that you are a star, and you continue to be a star till the day God will call you. This time you have to represent it to me. Just give it to you. Give it to me. Yes. Give it to me for me. Oh, thank you very much. You're welcome. Abange engalo tugendeke Cameroon. Congratulations. Amen. Hallelujah.
Can't seem to take my eyes off you, especially your body dance. You over that tongue, you over that tongue. You take a look at the girls in the world, I'm more than this. This no man can put us, we did what we don't give a fuck. Silence, you know Mukuru era ngenda okutandika okukola Sebo yategese keki n'ebiruliro njagala weteekateeke Sebo tugenda okukola okuva ku 7 paka ku 1 musanvu kubanga 7 erimu prophetic code ey'amanyi ennyo Mukuru tandise bala 7 bamugamba amina 7 amina mukaaga What is body missing? What is body missing? What are you missing? Basa okusigaddewo kambweyongeze Mukusooka nja kukozesa olulimi olwaffe etuzaalibwa abagonzi baitu abali hano bataata na bamaama bene baitu banyanyaze kantwala omukisa gw'okusiima mukodomi waitu omukulu mweka y'abaana ba Kintu Dokita tulinawe hano ninsiima mukodomi wange Julius abo obuganja ine utwakozire omwekezo ibiri abo omuka y'omugenzi Yohana Kabogere na iseitu omugenzi Yosefu Kayira nibansaba ntwala omukisa guno gw'okubasiima abo ebirungi bimukoleire family yaitu nitusiima muno ebiro by'okwezi 4 mukaijo waitu mukatubungira mali mukatukolera amakuni ninsiima bamama baitu ab'okworora munyanya itwe mwebale kumukuza bamama baitu baroho aho then ninsiima basenga baitu bakakola omulimu mukoto okworora munyanya itwe ogwo Nguwaye kyaguwa jeno tubaliriza omukolo guno tulina obudde butono nnyo jeneeta banatera okijjako tudde mu nsikiza tetwagala budde obwo twagala tumalize nga bukyali dije
paka yiba tuli maaso from projects mujye kola n'abalala bonna bakusa kinomo tulirize Kiro kya leero kya kusiima busiima. Tumusabire akaire kakooto nga leero tulw'okumusiima. Tukusiima Ruhanga abw'ekiro kino. Tukusiima Ruhanga habwa byonna byatukoleire. Tukusiima Ruhanga habwa boona abatukwatiireho omu mikolo gyonna. Tukubasiima muno. Twebaziza nnyo akakiiko akateesiteesa ak'omukolo guno. Banaye tetulina kyakubawa, tetulina kyakubaddiza. Naye oyo nannyini ggulu n'ensi yabimanyi. Atunuulira okuyayaana kw'omutima gwammwe, n'atunuulira bye muyayaanira, era gwe tusaba abibatuweere mu linnya erya Yesu. Mukwana tulaba ku Delta TV. Congratulations omwami n'omukyala Babijirenja, mwebale nnyo kuleeta mukolo ku Delta TV. Tubaagala nnyo kuva ku kwanjula twalinammwe, kuva ku mbaga ate era tubaagaliza birungi byereere. Abaana baffe mu kyaki wa Kiso mwebale kutulaga mukwano, manager Kajambo n'abalala bonna bambi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala okutegeeza nti mu kalowoozo kaffe olunaku olwaleero nyongera kwebaza Dr. Julius, Apostle Julius, mwebale nnyo kube n'otabanga baami balala abatuuka mu bitiibwa eby'amaanyi ate ne beerabira bakyala baabwe. Gwe omukyalawo omaze naye emyaka 17, mulina abaana bana, naye era bwe watuuse okuwasizza, bwe watuuse okuwasa ngamba okufuula obufumbo official, era n'ogamba nti ngenda na mukyala wange ono yammanyidde ku nnaku, yandabye nga nzija nkula mpola mpola, step by step. N'olwekyo mukwano nange neegase ku Geoffrey Lutaya okugamba nti neebaza nnyo abaami abakyakala ne bakyala baabwe. Ate era neegatta ne ku Mesa Kisemakola eyagamba nti abakazi abaguma tebatera kusangika gimemanya. So bwe kubeera nga ate munaye wasizeewo okubeera ne mukyala wo omaze naye ebbanga eryo, akumanyidde ku nnaku ate n'omuwasa. Ekyo nno kyekiraba abakyala kye basinga okwetaaga, okubeera ng'omufudde official. Nammwe abaami abali eyo, ng'olina mukyala wo g'omaze naye ebbanga eryo, ng'onaawe okirabye ddala akugumiikiriza akoze biki, byonna kwegamba naawe salawo obeere naye, kubanga kirimu omukisa. Si kirungi kuleka mukyala gw'obadde naye emyaka egyo gyonna n'omuleka n'ogenda n'ofuna omulala gwe waakafuna, ojja muleka ng'akola ki? Ng'akaaba. Ate mukazi bw'akaaba amaziga g'abakazi gasala. Amaziga g'abakazi gasala. N'ekyo tokyamuka, beera n'owwo akumanyidde ku nnaku. Bampita Sharita Mazimanvu, nga bwe nkugambye nkoledde wano eno ku Sharitas by the World mu gown section. Tulina gowns, chini dresses, party dresses, buli kimu tukirina eky'abagole, gomesi, nviiri, makeup. Tusomesa abaana eby'enviiri nga tutandikira ku mitwalo 10. N'olwekyo osobola okujja, tuli wano eno ku Nkrumah Road Wakoma, zimwe bakiyita Sal Complex, oba sogamba ku Nassa Road ku office eggaali opposite office z'eggaali y'omukka. Njovu Estate Developers mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwa abantu ettaka ku kibanja mpola. Ate era Njovu Junior School mwebale kusomesa abaana nga mukkiriza abazadde okuleeta ssente mu mpola ne fees musalako, ate nga n'ebikozesebwa ng'omufaliso, mabaafu, omwana abisangayo e Nansana Wamala. Osobola n'obbasanga offices zaabwe ziri awo ku Nansana Business Center. Njovu Estates, Njovu Junior School, I salute you. Benkoze nabo, nkoze ne Shafik, Roni nkutumidde n'abalala bonna be tubeera ffenna ku Sharitas by the World nga tukwasaganya emirimu. Banaye njagala mukimanye nti nsiima, kubanga munnange teamwork yesinga obukulu. Tosobola kukola bw'omu n'owangula, olina kukolaganira wamu ne banno. N'olwekyo bannange be tukola ffenna, mbaagala nnyo. Mukama abakuume. Bye bye. Okyalaba okwanjula n'embaga.